Manyika kati abantu tuse mu mbeera ng'ebituufu kati bikola amawulire bye omuntu bwakola ekituufu mu campaign eno omanyi abantu bagamba nti campaign teri mu vibe lwa kuba nti police tekuba abantu abantu we bagamba bali campaign teri mu vibe police tekuba abantu vibe nga batukuba police teyina bewamba kati eggwanga likyuse ne liva mu bituufu ebirina okukolebwa abantu batandika kukkiririza mu bikyamu nti kale ekyamu kye kirina okukola kyekituufu kakati ekintu mwanyi badde nsoka kugutulira Mugisha muntu kansube mu gifunyi okay kale kakati ekituufu mu bibina by'obufuzi ekyo General Mugisha Minister kye yakoze kano kiza Besigye yakikola e Butambala Muwanga Kivumbi yali mu racing ali mu FDC achi ye agamba na FDC vaamu olekirani Muwanga Kivumbi mu bibina bikubibaddenga bikolebwa obuzibu obuzze mu Uganda buli bumu ebibina by'obufuzi na David Kuludo bwa government kasabya atandika okwevuganya kati kankwe ogenda sanga abagendo creditinga Mugisha muntu kwekyo kye yakoze nga wamusaako nga yakola ku statement yegamba nupu bweba yamanyi lwaki eremereddwa okusimba abaka ba parliament mu ggwanga lyonna tosobola kukkiririza mu statement ya Mugisha muntu ate nga okola ne statement eya woba oli kibiina kya byabufuzi kyamanyi ku opposition lwaki osimba ababaka ku bifo biki kubanga kyandibadde nti ekibiina ky'ebyobufuzi wandisimbye omubaka awantu woolina amaanyi wootalina maanyi n'otasimbawo oba okitegeera naye opposition okutandika okwevuganya kyovala abantu ebigambo bya Mugisha muntu mubirabanga ebyenjawulo naye nga kya bulijjo kubanga anti teyinaayo mubaka lwaki ojja n'ononya akalulu k'obwa president n'otasaba mubaka gw'olowooza nti kubanga munaye muba muli bankyukakyuka tulina ekirowoozo nti Mugisha muntu waba awangudde obwa president ne nupu ejja kumukkiriza kubanga bonna baki anti kati kirebe ekikoze ku lulwe nupu egenda mukkiririzaamu naye batya ng'olwedde eyina omuntu ku kifo kyaliko kati that is mirundi egyo era ne mu bigambo njagala mubiwulirize bulungi yagambye muwe nina Rosa akalu kubanga tetulinaawo muki muntu so kitegeeza yaba akikoze oba gwe omusupportinga oba tomusupportinga yakuwadde support ye sooka ompe kiripu eyo abantu waliwo ebitakule basaba mumpa akalulu munakampa abanakampa muteeke emikono waggulu temunimba nno kono omukyala awo tetulinawo omubaka aba NT Nina Rose gwe mpulira owa Nuupu mumutuwera akalulu kono omukyala awo tetulinawo omubaka aba NT Nina Rose gwe mpulira owa Nuupu mumutuwera akalulu ensi eno ab'enkyukakyuka tugikwate that is a plus to Nina Rose naye ye Nina Rose amugatta kuki anti nedda nsaba tukkirize omulimu gwa Nina Rose ogwo tegwali mulimu gwa Nina Rose sibyampankuwe nsaba tutegeeragane bulungi Mugisha muntu ayagala bwa president ekibiina kye tekirina mubaka mukyala Semba bule mutegedde bulungi kitegeeza bwajja kuba president singa aba awangudde kuwe NRM no NUP ani gwe yandikubidde campaign gwasobola okukola naye wa NUP kitegeeza nti kakati challenge ejja kubeera nti kwe kusanga owa NUP Kyagulanyi nga agenze mu kifo awali owa anti nga ye tayina wate n'atakubira wa anti ki watutegeraganye bulungi Kyagulanyi ne mwami Mugisha muntu kyali kyabo okukkiriziganya okukola bonna tebakola kakati ne tugenda ku struggle eyawamu yeggwanga ababaka ba parliament abakulembeze b'ebitundu wootalina nga munnaalinawo olina omukubira campaign oba ekyambere kisinga n'obukulu woolaba munno ng'alina omuntu ow'amaanyi tewandimusimbyeko mumusigane nga muvuganya ku kiri ekikulu kyokka oba otegera bulungi woolaba nti ono alina amaanyi n'omulekera naye n'akulekera woolina amaki amaanyi so we should also expect omukulembeze wa Nuupu singa abagenze anti ne Mugisha muntu talina bwe yatutuuzizza tugamba so oli naye tetusaba muteeka ku peneke
kale mama Nabbanja omuwagizi eyamutama banaye mugenda mu nkunga